Mohamed Kachiika nga bulijjo bannange mbalaga okukola ebintu mu ngeri eya wakati. Olaba ente zino ennyana yino yeeyonkera ku maama waayo nga bazikama. Era tugende nga tuziyitamu ng'oziraba ente engeri gye bazikamamu. Kati bannange wano kawemba mbaweera message yange. Ekifaananyi kyengezaako okubasiigira. Ekyokubagamba nti bannange, bannayuganda bannange, tunoonye nga ekintu kye tuwulira nti kino kye kisingako obulungi eri eggwanga lyaffe. Bannange, nze mbalaga emirundi mingi nnyo nze engeri gye ngezaako okukozesa obuyiiya. Tomala gandeetera buleetezi kintu nti kino bwe kiti bwe bakikola mu ggwanga lino naffe wano bwe tuteekeddwa okikola. Kati bannange tuli mu January olwaleero 17, 18 round there. Naye kati kino kirina kye kibalaga nti omusana gwa January guba mungi. Bulijjo bakamira wabweru. Naye ente zo zennyini zeeronderawo ekifo nti kati olwaleero twagala tukamira munda. Ne ziyingira munda kuba omusana gwa January guba mungi. Lwaki ebintu bino bannange tebitegeezebwa abantu baffe? N'oddira abantu ab'e Nakasongola n'obatwalira ente Frisian Holstein eve Kenya mu Kenyan Highlands. Temperature gye ziri nga ziri cool throughout the year. N'ogitwala 10 n'ogamba nti ogabidde abantu b'10 zino z'ente z'obawadde. Ente ezo zisobola omusana gwayo. Oba balina ozizimbira ebiyumba. Nga ndabye abantu abamu amafaamu agasukkulumye nga gazimbye ebiyumba ne gabiteekamu ne AC, eby'enkoko, eby'ente ezi Frisian Holstein. Bannange, naye ffe tunajjawa ssente ezo ze tuyinza okukolamu ebintu ebyo. Ekitegeeza tuwumbe engalo? Nedda. Bannange, tukolenga ebintu ebijja mu mbeera gye tulimu. N'olaba omuntu ng'alwanirira nnyo okufuna overdraft agule ekyuma ekikama amata. Ng'abaana kati wano olwaleero ku faamu yange waliwo abaana abamaze siniya 4 yaabwe eya UNEB. Bali waka batudde, baana baabalaalo batudde waka. Lwaki omwana oyo tajja amanyi okukama? Lwaki tajja n'akolayo emitwalo gye 15-20? Bwe banaagenda omuyitira ku S5 nga at least ezigula textbooks azirina. Naye gwe n'ogamba nti oli muzungu nnyo, olina ebyuma byebikama ente ewuwo. Nga mulina thousands and thousands of young people who are unemployed. Bannange, tubeeko ne kye tukyusaamu. There is something that is really nagging me seriously regarding kati ku sector entono gye nnyingiddemu eya dairy sector. Nendaba nga abantu baagiteetinga nnyo okuleeta ente eziri sophisticated mu mbeera ey'omuntu owa bulijjo nga nzibu za kubeera nazo. Under the guise nga batutegeeza ente zino nga bwe zivaamu amata amangi ennyo. Hybrid, high milkers, evaamu litres 4. Kati ente wano tukama ente 62. Buli emu ne bweba empadde litres 10. Gwe high milk ambuulira oba osobola okunsisinkana. Ate nga buli nnaku 2-3 mbaayo ezizaala. Zino ne zikamiza, zino ne zizaala. Without any much stress. Naye lwaki abantu bano aba-importinga animal feeds? Lwaki bakifudde mugano? It's their business, I agree. Naye eggwanga bwe tunaamala okulibeezaawo nti nno buli nte yonna erina kulya dairy meal ava mu nsi bweti, nti buli nte erina okulya supplement bweti. Nange supplement nzigula siziwakanya, kati nga supplement y'omunnyo, mineral salts, nange nzigula era sijja kulimba ngula z'abadaaki kuba nazizuula nga nnungi zirwawo. But a supplement must be a supplement. A supplement must not be the complement. It's a complement. It shouldn't be the principal feed. It shouldn't be the principal feed. Naye ne tuva ku nkoko. Enkoko okuva lwetandise ekinene nnyo twali tuteekamu mukene waffe, ekinene nnyo kye tuteekamu broken maize, ate naye n'ava Tanzania. Ensi yaffe eneekomawa. I agree, abantu bano ab'ensi ezawabweru bwe batuukako our agricultural research stations be bazifandinga. Government ekyo obuvunaanyizibwa bwammwe mwabuwaddeyo nga mulaba nti government ebitongole ebyawabweru ne biba nga funding our research for agricultural purposes and development. What do you expect?
nga buli PhD yonna Nordic countries zeziteekamu ssente omwana n'agenda n'asomera ewaabwe nti akomewo wano atandike okupromoting appropriate technology or appropriate production oba kakiika Muhammad agenda kufuuka muzibu kubanga alemesa abantu abayimportinga ebintu ebyo ng'agamba abantu nti tukole ebintu ebitujyamu. Why? I think people, let us be a little bit patriotic. Let us be a little bit nationalistic. It's true that is your business of importing a mere cocoa. It's true your business of importing a mere yente. But get to know you will build that wealth at the expense of your nation. Bwe naba bamaliriza okutufukamiza nga buli nte yonna gye tulina ng'ente tekyasobola kuwakisa nte ginne waayo kubanga ente ekubiddwa empiso ate okuddamu okulinnyira ginne waayo kizibu nga ffenna tuyimiriddewo ku mpiso na embryo transplant eziva mu mawanga gali kubanga emitwe gyaffe gijjudde nti ennume ewakisa gundi olina ennume ku faamu yo lwaki okyalina ennume? What does that mean? Nnima kasooli nkiraba nti nno seeds baatumala tokyasobola kusimba kasooli n'oddamu n'omuzaamu mu ttaka n'abala ebijanjaalo baatumala buli kintu kyonna lumonde bw'otamufukirira n'omufukira ebintu byabwe tokwasaamu n'ennyama n'amata. Kenya tetusinga ku producing amata. Lwaki abantu mubateekamu kana akasunda basi beere n'ente ez'amata amangi ennyo tuproducing amata mangi nnyo galooke gatufloatingeko nga ne Kenya eggaddewo ensalo buli liita y'omuntu agitunda nga siringisi 2 kubanga it is too much naye nga system tesobola ga-accommodatinga. Ensi ziri eziproducing amata amangi zirina mechanism ezigakolamu powdered milk. Emirundi emeka nga bagalidde wadde ekampani n'alibadde nzoogera wanezikaabye twawa nze ngenzeeko ku makampuni amanene sijja gamentioninga nga ngagamba nina liters 8 buli lunaku nendoka mbalaba ebatunula bululu mbuulira kampuni emu wano gye nagamba nti nina kuula yange nze nsobola obbaleeteranga liters 8 buli lunaku ne baŋŋamba nti naye contract yaffe gye tubadde tulina e Kenya baagikansoolinze. Nebatululira nembasekera nebagamba I was just testing. Amata gange olubo gakama bwe gati bagatwalirawo. Wenjogerera wano omusunda wuli wali agawulweggulu agatwala ag'okumakya agabadde nago baagatutte dda. People bwe baba encouraging okubeera ne high milk zino mumanyi what the end result is going to be with your milk. Baba baagala mubeere ng'abeebikaado. Lima ebikajjo ng'ab'entangawuzi ng'abamuringa. This is going to be the end result. Naye ekyo ow'ebikajjo nga teyasingayo ttaka lye maybe naye abasingayo ennyumba zaabwe ng'oyagala ogula high milkers or automating your whatever system. This country does not have the capacity to have 10 large dairy farms or even 10 large dairy farms producing high levels of milk until when the systems are in place. So people don't just jump. Bwe mba njogedde ku bikajjo, bwe mba njogedde ku muringa, bwe mba njogedde ku ntangawuzi, mbaleseeyo bulesi nga saagala bajjukiza abantu be balimisizza miyembe, be balimisizza micungwa etteeso wano. Abantu nga balimye emicungwa. But how come? Emiyembe n'emicungwa ngiyitako wano buli bagitambuza ku bigaali. Lwaki tebagikolamu juices? And who doesn't know? It is only a person who doesn't know. Nti ddala emicungwa gyonna gye tunywa sijja ku mentioninga company n'emiyembe ebyo bye tunywa bye tugula mu supermarket nti babireeta okuva mu mawanga amalala. When they are concentrated juice wano e Uganda bongeramu bongezi mazzi na kupaakinga. Naye abantu tebabagulaako miyembe gyabwe, abantu tebabagulaako micungwa gyabwe. Nze njagala ondayigeko kampuni emu nti no yine eyingizaawo boxes ne boxes ez'emiyembe nga giva Teso, ez'ennaanansi nga ziva Bugerere, ez'ennaanansi nga ziva Luweero, nti processing ennaanansi zino ne tufuna pineapple juice
ne pineapple juice gw'olabako mu supermarket agira mu containers mawanga amalala nga ali concentrated. Kati omuntu bw'aba akuyingiza ekintu tikikole era kirime, nze kakiika sijja kwejjusa kulunda nte zange mu ngeri efaanagana bwekyo kubanga tensala. Amata ngafuna siri ku high milkers, ennyama ngifuna, obulume mbulina ne manure agenda mu nnimiro zange mbulina. Bannange tubeere little bit patriotic bwe tuba twagala okugaggawala ennyo, because you will never become too rich on the graves of your future generation. Abantu ne tubayingiza ekintu ekipya kye tumanyi very well know that it is going to mortgage this country. I am not against scientific research. Ebisagazi biri pakchong byendiko is scientific research. Nzikiriziganya nakyo. Era muddo mulungi nnyo gukula mangu ne gusobola. Buli kintu kyonna ekiri positive tugende nakyo. But the progressive and self-centered research from abroad, our policymakers, our people should reject it. They should not reject it outrightly. There are so many people who talk to me about those high milkers and the hybrid cows. I say, yes, I'll get there. And I'm going to get there on my own terms. Kubanja genda nezaaliza ente zange, paka ente zendizaala nga zivaamu amata mangi, nga bazzukulu ba wano oba abaana baabwe bali kikola kyekyo.